ya leero abakulu nga bakulembeddwamu ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuzimba enguudo mu ggwanga ki Uganda National Roads Authority Allen Kagina batangazizza eggwanga ku ntambuza y'emirimu gyabwe abangi gye bagamba nti kitambula kasoobo. We are very busy trying okumaliriza enguudo ezo. Waliwo za oil roads nga Masindi Park Junction up to Pakwach. Waliwo olulala Buhimba na Rweyo Bulamaji. Zino zonna z'ensoma ziri kumpi kuggwa. N'olulala olw'amafuta lwe tuyita Masindi Biso Hwohwa Nyairongo Kyarushesha Butole and Kabale Kizira Nfumbi. Enguudo endala ze tugenda okumaliriza mu mwaka guno twazitandika mu myaka egyayita Kapchorwa Swam. Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuzimba enguudo mu ggwanga UNRA Allen Kagina agamba nti enguudo nnyingi ze basobodde okuzimba wabula okusala ku nsimbi ze bali baweebwa mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi guno kiviiriddeko entambuza y'emirimu gyabwe okuddirira. Amabanja obuwumbi 629. Ebbanja eryo lyava mu butasasula ba contractors nga bamaze emirimu. Contractor bw'amala omulimu atuwa certificate ye netugisasula. Lwaki tetwabasasula ssente twali tetuyina zimala. Engineer Samuel Muhoozi atangazizza ku luguudo lwa Kampala Jinja Expressway olusuubirwa okuyita mu bbanga. When the bridge was still intact, this same lane was being used by all the traffic. Why do you restrict it to only small road traffic, I mean light traffic? The reason was there was a storm which came and damaged sections of that bridge. The weak one, which had aged, collapsed. So we could not risk motorists to use this one when we are not very sure. Abakulu era bagamba nti bakyali mu kwetegereza obugumu bw'olutindo ku mugga Katonga nga waliwo n'enteekateeka ez'okuzimba olutindo lw'ebyuma mu myaka ebiri egijja okusobola okutangira ebizibu ebyatuukawo ku lutindo okuddamu okubaawo. Bring an immediate solution where you can allow light traffic to move, now including buses, is still the same solution. Secondly, construct a temporary steel bridge strong enough to carry all the traffic. Then finally, the third option, which is not an option actually, we have to construct a new bridge. Ssenkulu wa UNRA Allen Kagina agamba nti baludde nga basaba gavumenti okubongera ku ssente ez'okuddaabiriza enguudo n'okuzikuuma nga nnungi ng'abakulu beerema nti kino kifiirizza eggwanga enguudo bwe zoonooneka ate ne ziddibwamu bupya n'obuwanana bw'ensimbi. Degenerate from maintenance to rehabilitation to reconstruction, which is as if you're constructing afresh. It's just showing that you're not intervening at the right time. Why are we not intervening at the right time? It is the shortage of funding for those interventions. Abakulu ba UNRA era bategeezezza nti abavuzi b'ebidduka bangi naddala b'ebimotoka ebinene bakyatyobola amateeka g'oku luguudo omuli okutikka obuzito obusukka ku obwo obulagirwa ku kkubo nti kino nakyo kyongedde okwonoona enguudo. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika. Bwe tugenda embuga Ssaabawolereza